Abasirikale bano basoba mu 100 kyokka nga wabula abamu ku bo tebasobodde kumaliriza oluvannyuma lw'okulemererwa okuyita ebigezo byabaweereddwa okukakasa nti bayivu ekimala. Omusomo guno gukoleddwa ekitongole kya Uganda Driving Standard Agency. Ekitongole kya poliisi kye kimu ku bitongole eby'omugaso naddala mu kunyweza obutebenkevu mu ggwanga. Wabula embeera y'entambula kye kimu ku byenkizo ebitasobozesa kitongole kino okuddukanya mirimu gyabwe bulungi. Gavumenti efuba nnyo okugula emmotoka ez'ebika eby'enjawulo omuli ezikozesebwa okutambuza abakungu n'abasirikale. Wano ekitongole kya poliisi we kiviiriddeyo ne kikolagana ne Uganda Driving Standard Agency basobole okubangula abasirikale ba poliisi okuvuga emmotoka zino. Wano Afande Andrew ategeerezza nti abasirikale bano balina okukola omulimu guno n'obukugu ko n'omutindo ogwa waggulu. Mbakuutidde nti mmotoka erina kubeera nnyonjo ssaawa 24. Olina ofuluma ku station olina okuba nga ogenda ku mulimu. Ekirala teri kuvuga mmotoka ng'oli driver wekka. Twaguze loole zigenda okutambuza abasirikale, twaguze bbaasi, twaguze ebyuma ebikola ebijja okutuyambako mu kuzimba ennyumba z'abasirikale. Kati twetaaga baddereeva bangi mu kitongole. Era bwe tunaababula okubajja mu kitongole mwennyini, tugenda kukwate kusaba abalina obumanyirivu nga si basirikale basabe tubayingize mu kitongole nga baddereeva. Ye akulira emirimu n'abakozi mu Uganda Police Andrew Felix Kaweesi alambuludde engeri badriver aba poliisi bwe balina okutambuzaamu emirimu gino. Baddereeva okusinziira ku busobozi bwabwe kati bano bakatandika tuyinza okuwa ebidduka ebipya tujja biwa abo abamaze ekiseera mu kitongole nga bavuga kubanga balina obumanyirivu n'obukugu. Kati bano abakayingira ate tubawe zino emmotoka ezikuzeemu ezitagenda ku mirimo egy'amaanyi bo batandikire okwo bagende nga bongera okuyiga. Ono ayongeddeko nti teri muntu n'omu akkirizibwa okukozesa mmotoka ya poliisi okukola emirimu gye egy'obwannannyini. Abasirikale baffe emmotoka zino ez'emirimu gyaffe egya poliisi olumu bazikozesa emirimu egitali gyazo. Mmotoka eyo ebaako ekigambo ennamba eriko Uganda Police erina kukola mirimo gyokka egya poliisi. Emirimu gya poliisi gimanyiddwa. Ekisooka kutambuza abasirikale kuva mu kifo bwekiti kutuuka mu kiri bagenda kuddukirira kulaba nga obumenyi bw'amateeka tebubeerawo oba obadde obumenyi bw'amateeka bagenda okukwata abamenyi amateeka, bagenda okukakanya obujagalalo, bagenda okugenda mu mbeera yonna eyeetaagisiza abasirikale. Bano era baweereddwa amabaluwa agabakakasa nti bamaliriza emisomo mu butongole. Akulira okusomesa mu kitongole kya Uganda Driving Standard Agency, Hassan Nsubuga, ategeezezza nti baakola okunoonyereza ku basirikale b'oku nguudo ne bakizuula nti 75 ku buli 100 tebamanyi kuvuga mmotoka ekyawaliriza poliisi okukola okutendeka kuno. Kino agamba nti kyali kya bulabe nnyo kubanga kibaleetera okuvugibwa abo bye baba bakutte so nga ate bandi batuusaako obulabe.